Kunera mbuye ekimunyiza lwaki agenda mbunna kwagala nze atalina na namba yo ya simu teri saved mu simu yange nikiremu yebinyonze kali mpulira obusungu bannange omuteera nga misegwe ngaliwo mukulagana mutya n'olubizi olwo ne mubeerawo bina wendi okuva kulere paka kuyinza kukkiriza muntu akumanyiire nga wendi muga Katonda mugulu wali oluvannyuma lwa bino okwogera ebigambo Suna Ben yayimirira n'agamba nze bannange sina mwali mumpuliddeko nga njogera ku kigambo eky'okwegaana omwana kati ebyo byamabega tufokasinge ku kiri present anti ye Suna Ben agamba bina wulira Suna Ben yagamba bina baby come what may come rain shine I'm on your team Mose kyabadde ayogera nti oba nawo merwe bona bulaka bwe busumbuwa Suna Ben utasoma bwe musumbu butasoma mkubuuza senga gwabadde bina Suna agenda kuyambirawa bakuloopi nedda inze ndowooza naye sooka nga tetunayingira nnyo eyo Suna waliwo ka statement bina kagamba abantu abagamba nti banaye tweyagala Suna Ben tabanga yakwatamu bina yes beautiful ndi bulungi sweet oli otya nambwayo ndi mukujja naye nambwayo waliwo nno wano agatalina nti omanyize ne breaking news mbombo wabadde osala ku bina baby mbusimanya Suna yamukwatamu bina ava wanene okutugamba mbwe ekikuluma mbombo simanya ogenda ogamba abantu mbusimanya Suna yamuwuba anti bina yagamba kakati tulaba ekibaluwa kino ofa kino omukazi lwaki tomuleka bukadde 10 agenda bujja wa 1 billion obadde akusala ku nsi oyagala zimba kalina ayagala estate ewa ajiba kaluba kati so anambo ayo mudakiike mu bbiri tusaba otunyonnyole kye kyakuleetedde obusungu bwe butusaba omuntu akawumbi nedda yes okay I know. Chibi. True. Awo. Kati nambwayo bina baby bwavaayo ne yeetonda nga talina sente osobola okivaako ne yeetonda nga talina sente mbuliza bina budi yakola kyoba oyagala su bina yali mujja wa nambwayo kuba nambwayo agamba nti kuva dda ng'era ejja alirimu ng'oli amupinga olaba namukasa ngwane nambwayo paka kuli ffe twasazadde eddiiro kila muntu kila nani timu nambwayo wayagalera ebigambo ebyo bali abantu aba Kasuku yali host yes na bina ono omwana akola ku gundi atera okujja wali nga tukola owakefe kakati yo nayogera ebigambo bamubuuza bituufu nayogera bino naye kangabiriza ate emyaka gya bina girinaku emyaka gya bina aba alina kubuulirira nambwayo emyaka gya bina tetituula gyakwebuuza bina bw'abaagala okwetonda atandika okunoonyereza ku prices z'ebitundu by'omubiri eby'omunda bilioni kamu akawumbi Nendaba what I saw chendabye what I see nti nambwayo aim ye teri ku sente kuba ninawe mubuuliza nga njagala kumusikanda beti nambwayo kikyagamba n'agamba nze kyenjagala apology
changu aberenga omusajja bina baby tewekangabiriza ize bakampa ebyo ebipapula biwera n'ebitaano kyenkola nafuuka muddu awulira. Hello. Hi, Namkasa. How are you, beautiful Bina? Iye ensonga enkulu eriwo kati tuvudde mutya mu musango gwa defamation guno. Sorry for laughing. Incidentally, lawyers bangambye nemekwogerako. So wambulidde yabadde ayagala, I'm told bangambye yabadde ayagala kuntiisatiisa. Yeah. Naye kati ate nze mulimu abantu botazanyirako. Oshtegera. Yeah, so I can't talk about it. I'm very sorry. The lawyers will contact her. Ekitegeeza tetulinda apology tugireke. bayagala yitonde. Kuba ye oli abadde ayagala apology akawumbi alinzo kakusonyiwa. Beyongerayo. Katulinde ba lawyer kye bagamba. Banagamba apologize. Nabala bakuliwensa, then we'll do that. Kati Bina nambwa yabadde agamba. Yeah. Mbu kuva ddango omuwala nambu waliwo agamba mbu gwe ne Suuna mbu mwesuuba. Banna. Muba bakusuubiru. Mudeno muderi. Omanyi goyogera naye. Ebijanja Yeah, the beautiful Bina. Omanyi nnyo oba omanyi okola naye. Gwagamba nze ndimuwejjere. Agenda onoonyereze kunza. I think you don't know me bulungi. Don't know. Yes, nayenga, I don't want to talk about those things. Let the lawyers handle it. Yes, my dear. Kale beautiful. Nawe muna nkukwasa lawyer. Otwatuka ku myaka ntusheyogerera. Nze nizo kutankula nze namukasa. Nze mule kwa waabwe. Yakabina. Sirina mama. Have a blessed weekend. Okay. Omukyala akuliridde ng'akubyeka makeup n'akasige Eva Smart ng'akatebye bulungi najja anagaba nanke mudra ya basente zange bovaayo no complaining mu scenario efaanana ko tojja ne receipt yabalaze ku receipt teyalaze receipt nedda yakoze ati ayinako eyatukoze ayina erinnya lyayogedde leta receipt mu motoka twamaze interview nga receipt tezinatuuka so naye nze kyenalabye yagamba mbu omuwala mabega yo omuwala oba yo omuwala yagamba mbu bamutiisatiisa n'omutta mbu omuwala oyo wano kiriya namwe temumufula mulalu wadde kankubulire nina kyembuuza Mudra amupushinga goyo yapushinga ye nga music we yamulemo pushinga gwalinako ate oyo muwala wa TikTok naawe apushingika watalina ddoboozi she has no talent genda maaso but Ava Peace was talented batuba tunyumya emboozi za radio fe eri abawulirizi muleka ate nnyoma abantu bali ku radio leeta wini wamami abo ba TikToka leka naawe tukolere abantu anti kakati wuliriza nga tonneekanda wamagenda maaso ono agezaako okugamba nti Mudra tasobola kupushinga naye n'aleeta example olese wandigambye Ava Peace that way ye yamuwana eno Shabada eyamuleeta akayimba London mugambe tusiima abaatulera ba fake friend Jali line up tuyimba bubi naye nga Ava Peace is talented oli mu industry ne weyatandibadde wa Mudra yandiyimbi no kyetugamba anti obadde otubuuza yali apromotinza anti namupushinga tunamu appreciating anti omu kubasinza oleeta ebitone webale n'okiwakanya yaleeta King Sahab Papa Sidi Good Life abasinga bonna togenda kute Ava Peace wali anti wadde Ava Peace Kamili naye ne manyiga yandisobodde promotinga Salongo Siraje ero promotinga wa man yali promotinga nkubuuza yali asobola promotinga Salongo Siraje yes or no yam promoting kati Mudra tawala muteeka ku line kyalemeredde promoting omwana tamanyi kuyimba wamagenda maaso yes muzaka tumukwatire wa yomo kubavayo ne bewa amadala nga mukasanze yamule abakubadde ofe wandindese gomanyi byempisi leka nawe
Mudra wakola omulimu. Mudra. Era omuntu eno okunonya Mudra okumuyamba ko message. Yes, Mudra yatuletera omuntu ali talented ava peace. Simple. Best artist. Gwamanyi n'obulwadde bwo. Gwamanya. Omuwalo ono. Togenda tesa bitaliyo. Aleka tazibiriza. Mujja kwekolera. Ganja bose obusindalo bubi. Musajja mumanyi waba agenda okwo. Tosobola ogamba nti tosobola tugamba. Yes, tosobola tugamba. Omanyi je niyo omuntu. Oba mumanyi. Omuntu okulaga nti muntu. Yes. Dictating no. Byayogera agenda kogera kale buli. Naye gasa Moses. We agree nti Mudra yayambako ava peace. Era namwana akayimba ka Shabada ne kamuleta. Kati omuyimbi oli go comparing obanga agamba Mudra promoting Uncle Siraji. Salongo Siraji. Vira wo mu masa wo sirina parking. Keri asobola promoting ata. You cannot promote someone who is not talented. You can't. Baada sente za Siraji ati ali agala okwata mu kamiri. Yafuke mbali. Naye banyumiranga baziridde. Yagamba eva omukuba namukipe Kampala ababaddeko ba manager ba Kamiri ne bamubuuza naye twawulidde nti omukulu yalidde obukadde bonkaaga baga sikiinaako buzibu kasana mu promotinze kunanga omukulu yasoma kamasi palaso kiina gwe kirina buli sawa amala namugamba nako nti maama wange akwagala nnyo anjagala bamuwenyi ate ne maama n'akuba omwana oti yagambye nti bali abaana bazanyo ono eddoboozi n'alyongeramu kasita bakwatako bakuleko okoze nga nabusome babututi balinga kikulu naye kubona ndi asinga oyonga nekyo palaso kiyonga naye bonna bayonga muze bonna ali muyonsi nnyo alabika wizo naye wizo wabwenge kasi omutera wali cupa ku cupa naye nze nalabye palaso ono geradiera tomulaba nti alina enviiri ajja mulya azisala afune n'akawala ate alina teeke gye yamukubisisa buli saawa ng'ali mu birombe by'emubende